tibozanyira ku masannyalaze nga Bobby yali yagakuwa kasita omuzannyirako mubabuuze ono yagenze London balanda ne bawa okuyimba teyayimbidde Butebe bantu nga 15 tozannyira ku Bobby Wine n'olowooza ojja kufuna sikiini oba ono agamba sorry na biki ne bagamba tetwagala kuddamu kiwulira kyalibadde nakyo kiri possible. Nenzirako mu ddiini yange ey'Obukatuliki. Ndi mu Katuliki ne nali nsuubira abakulu nabo bayinza okutuuzaako abantu bano kubanga bonna bano abantu Bakatuliki. Okitegeera. Wali osuubira Ekereziya? Nali nsuubira Ekereziya kale. Era nze essuubi terinnanzigwamu mu Kereziya kubanga neebaza abafaaza abamu era mbalabye bageze nga bakikola ki naye nali nsuubira abantu bano babayite babatuuze kuba waliyo n'ebifaaza omu namulaba lumu nga kaakati kale mugamba ng'era bwenkyogedde nti Mengo simanyi kati ebitaano nagamba nti mutadde Kereziya mu dairema muntu Mpuuga alwedde okutuula ayogera ebyo byoli mu kuteesa anti kaakati era tekikyagasa tumi kati bayetwale bwetwaze anaakowanga akola ki because kaakati nenze ndaba nga tekigasa omanyi omuganda agamba nti okusirika tekuba butamanya n'okwogera ennyo tekuba kumanya. Ebiseera ebisinga bw'osirika owangula bingi ate neyali kuzzeemu oba eyali kugambye kyakugamba gane kaakati mugambe ki ng'ate talina kyakoze eki muddemu ki nga talina kyaŋŋambye okitegeera so tumi nze ngamba maybe alina kati amaanyi agamuwaga why they are talking like that because of course rumors zibaddewo nti ategeka kukola kutongoza kibiina kipya era twalabako awo nga gundi bamuwadde obwamawulire simanyi biki baani abo so I mean like I think these people had already done their thing before Chovolaba. Tine baagala ne gundi baayagala okugibwa mu kakiiko aba NRM bakuba emmeeza so meaning these people babadde mu NUP naye nga balimu nga bambego babiki nga balina emirimu gye bakolera NRM okitegeera yes nga bo bajjamu of course omuyaga gubaleese bajjidde ku kadi ya NUP bafunye bakola ki bwe batuuka mu parliament ndowooza baali already ddabanga baalya katono nnyo baagala nali ndabako interview ye yagamba Kyagulanyi yamukubira ajje yagatte ku mugendo naye omuntu ng'oyo notuka ate wano n'omuvaamu bw'aba yamukubira ye yali already gundi ambition y'oku yamugamba mwannyinazeeyo gy'oli erinnya olikoze jangu tuyingire Firudi ogenda oyimirira Emityana kaakati bw'aba akimanyi bulungi nnyo nti nno ye yamuyita n'ebirungi byatuseeko kuba baagala yali ne ku radio wano nga bamuwasa space okumukumu nga takuuma budde bugenda kukola ki okitegeera ne ssente ze yafunanga eyo nga ndowooza era nga bw'ozimanyifu ab'amawulire tuzimanyi ziba ntono nnyo abaalinnya gye gava NUP yakuwandako akalusu naye kusirika Manono Mpuuga agenda yeewana nti yaleeta abantu abo ne bwakola speech ze agamba abantu bano be naleeta ekirala kituufu aba NUP alaga nti ye yabaleeta nti bane waliwo ne yagambira nti mwakkiriza abantu be nabalaga munsaasire munsonyiwe mwakkiriza abantu be nabalaga nali simanyi nti si bantu balungi nti ye yagenda olw'okuba abadde deputy Buganda nti ye yalagayo bantu baba Kyagulanyi oba baani alina engeri gy'agenda akifulamingamu awo Kyagulanyi si ye yasooka okulabika Mpuuga alyoka ajjamu eyungeko ndowooza oba baali batambula lalezo eky'Obuganda kyogamba mu Buganda Bobby Wine baali tebamumanyi maybe bayinza okuba baali tebamanyi Kyagulanyi Kyagulanyi Robert Center naye Bobby Wine baali bamumanyi kati simanyi Mpuuga lwaki ayogera akozesa kaadi eyo nti nze nabaleeta anti kaakati ne bw'abanga yabaleeta kaakati gwe omuntu bw'oba wamuleeta kitegeeza nti nno kwegamba akkiririze mu whatever you do because gwe wamuleeta naye nga yamuleeta simanya nti kyekyo ekibuuzo kye tulina omubuuza yamuleeta yamugjawa yamusisinkana waamuleete kubanga yamusanga akutte ekkubo ki yali akutte ekkubo ki kubanga nange ndaba ebyo byawoza namuleeta ate alinga
Ebigambo bino bituuka eri omuntu yenna ng'ebizibu byakukwatira mu manvu ng'ogezezzaako buli wamu okubyetakkuluzaako wabula n'okwotakwota mu Gabwanda. Omulongo wa Swanga mu Luutansozi akusabye okkalire kubanga Zzebulembe okukunaazaako amaziga ng'oyota ku byoto bye kafuumuula bibamba. Gwe wenna ng'ogobye ku mpapula ezifuluma eggwanga nga byagaana. Koba ebweru wa Uganda ng'obutuuze bugaanye. Amaka gakulemye, emirimu gitabuse bizinensi ekunyiye. Omulongo wa Swai mutuufu okukuwonya embeera ya mbulabutuulo ng'agenda kukumira ku byoto. Kuba ku ssimu nooti 7552 28 nooti 910 awo mube butoola n'omu Luutansozi. Olwo yalambulula ebikutte entimba n'emigadde wanaakuwunzikira nga weeyagala ng'ebiiri gye ebitannaba kugwa Kyankooto. Mukwano gwaffe webale nnyo webale ddala okutugoberera ku mikutu gyaffe gyombiriri, omukutu ogwa Kimbo Updates n'omukutu ogwa Uganda ddala. Ate ndaba kusubscribe nga nkusaba ekigambo kimu, akagambo subscribe okalaba ku simu yo bajja okozesa, oba okozesa tablet oba okozesa laptop. Kagambo wekali wansi okakonemu obeere nga osubscribe. Nze bw'osubscribe nga kitegeeza ojja kuba ng'olaba buli kye tuteeka ku channel zino era ofollowing emboozi zonna ezibeera. Kati wabeerawo obugambo personalized all kati okajjamu personalized n'okateeka mu all. Buli ekinabanga kizze kyetwaddeyo naawe ojja bbanga ate era okifuna bulungi nnyo. Nze muzzukulu wa Kisoloma Ntimbo tubadde tuludde okulabagana ne Paacho naye akyamukisa mulungi tuzzeemu ne tukwatagana. Sooka olamuse ku bantu bo. Mbabuuzaako mwenna mwebale nnyo okutulaba. Kanaiti Yedushu Kopango bananga abasoga mukoba mutya. Banange mama waffe ali kuki nasembayo okuwulira nga tulina mu ndowooza ebyakabi mama waffe ow'ebusoga. Mama yani ine bantu simanyi sagala ine bantu nawulira alimu embeera nawulira omonye ebya social media naye munnange kansuubira ate tusuubira birungi byereere ate tumwagaliza birungi kubanga era omukyala yenna bw'aleetibwa munnange kyetuba tusuubira fenna yes kyetuba tusuubira kale twere tulina buzibu banga libadde ddene nnyo ku Uganda ddala nga ndowooza nsiriseemu ne ku Kimbo Updates naye mukwano wetuli era tugenda kubanga tutambuza emirimu gyaffe nga bulijjo kansuubire tinaawe yonna gy'oli challenges zonna z'oyitamu kujjukiza nti Mukama Katonda waali era abaakulaba batakwerabidde. Alright, ye Pacho gwe tugenda okuba nga tutambula naye olunaku olwaleero. Mu mbeera eyo munzikirize mbategeeze omulongo waswa mu Luutansozi eri mwenna abalina ebisoomooza eby'obulamu nga bwe bitaggwaayo. Ogezaako okusaba emirimu gigaana, olinamu engeri y'olutwe, oyagala genda Bulaaya, visa ziba zikuma buli w'osaba, banno babeeranga 7 basaba gwe batawa, oyagala ku mbaga, banno bewakula nabo babafumbiddwa bavuddeyo bagenze, gwe abasajja abalinga abakukwana, bano abatunda amazzi ku byalo, abasuma amazzi ku gaali, bosi basajja bavaako, abatunda obumasu, abakola empisa ebutidda, abatunga engattaawo mu katawuni, be bantu abakulinga n'ogenza omusajja omukazi yasoma kiki ekyantukako n'omuvubuka kyekimu bw'ogezaako okusuubula lw'osuubudde kesisi lwejja n'ebisenda URL lweta ifurizi enkuba lwetonnyo n'obanga emali yonna yonna efudde. Njagala kuzigirira omulongo waswa agamba nti gendayo asobole okuba nga ate akutereeza obulamu naawe obeere ng'omuntu oleme kutukaabirira oleme kuddamu kukaabirira banno ojja nakuyiga okulogera awo ng'olowooza bakuloga kumbe gwe atali bulungi. So gendayo yo omulongo waswa ate abeere ng'akutereezaamu mu mbeera efaanaganako bw'etyo. Oba oyagala mukubira ssimu essimu ye 0752 298 910 298 910 ojja kuba omukubira okoze 0752 298 910 omulongo waswa mu Luutansozi. Paki ogamba ki asangibwawa asangibwa Buyikwe side ze Buyikwe eyo gyasangibwa kati guweeyo otuuka butuusi atali weeyo mukubire ku ssimu eyo gye nkusobozesa 0752 298 910 omukubireko mugaye nti nakulabye wano ku Kimbo Updates nga bakwogerako njagala kuntaasa mu mbeera bweti ndi bweru waggwanga ne baagala kunkomyawo ebintu biganye. So ajja kubanga akutereeza bulungi nnyo gyendi ebbanga libadde ddene nnyo ebbanga libadde ddene sigeze nafiirwa taata wange ndowooza kati zigenda kuwera sabbiiti 3 nga bitalo si birungi nnyo ate nawe n'ofiirwa maama nange nenfiirwa so tebyali byangu abali wano abawedde emirimu bw'oba otulaba tukujajinga nnyo tukuba oyagadde tukube ng'olekamu wamulekwa
naye nga tulina okukola emirimu gisobole okuba nga so bitambula bitya? Si bibi. Tusookewa? Tuli wano tutudde, tuli wano tulaba bigenda mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda. Tusookewa? Omanye ennaku zino simanyi oba tusookewa kuba kati mpulira nti kakati buli wali abantu abamu abatakyakwatibwako mu ggwanga lino kasita oyogera. Naye anyway nze nkyayagala ogenda mu maaso n'okwogera ku obuli bw'enguzi obugenda mu maaso okale okukozesa okwa ssente nnyingi ennyo okugenda mu maaso mu ggwanga lyaffe Uganda. Nawulidde mu mpuga mwamugobye ku kitebe? Press conference yabaddeyo. I wasn't there in person. Naye nze nga bwe siri mwogezi wa National Unity Platform, I'm a member and a very good member of NUP. Naye wakiwulidde nga president yayogera kwa press conference yabaddeyo. Si president nabiwuliddeyo mu ba so wabanga president ye tannaba kwogera obanga spokesperson oba assistant spokesperson waiswa Mufumbiro nga tebannagafulumya omanyi social media eyogera bingi nnyo tegaba valid to me, so katulindeko ekinaaba communicated. I think walabye empuga byabadde ayogera ng'ali ku mukolo ogwo yabadde mu bitundu bya Mityana eyo? Saagulabye. I think omukolo gwe nalabako because I think nina we nali nkyadde and they were watching. It is what they had put on that day ewaabwe. So I was forced to watch the show because it is what they were watching. I think it was even my first time okulaba neyo TV yali eteeseeko that day naye nga mpulira nti gyeri. So gwe nalinda byeko. In fact nasangako Sseggona nze we natuukirawo nga mukulu Sseggona yayogera era nayogera bye yayogera nenfunamu bye nafunamu mu kwogera kwe era nga ndowooza tetulina kubeera nnyo enemies. Oyinza okuba okimanyi nti nno bwe mbeera mukwano gwo nembeera n'omulala ne mukwano gwange omulala gwe nafunye naye obutakkaanya nenkulaba nga oyogera naye nkunyiigira kuba mba njagala ompalanireko nange okyegeera. So tumi nina kye nafunamuko mu Sseggona awalanirako mpuuga kyolinga kyojjayo? No, like Sseggona for him is akulaga nti balina omukwano, balina bond n'omwami nti whatever is going on ayina okuyimirira naye kubanga ayina a time when they were together and that was a trying moment. So to me I'm like this is a friend abeereddewo munne ate emikwano bwegito bwegirina okubeera. Ate living alone that mukulu Sseggona nayina engeri gye yagenda n'ayogeramu ku kintu ky'essente ezo. Then nekinzizaayo emabega nti kati Theodore ku ssaawa zino anoonya emikono. Balina waliwo omwaka jjukira bazenga babawa ssente gwe njagala oddeyo mu parliament otunuulire bano ababaka bonna aboogera abo ku ssente ezo ezaagabibwa oba ezigabibwa kati bazenga bazifuna. Naye lwakuba luli tubadde tetuleekaana nnyo nga ffeeno tetubimanya nnyo social media nga tennakola kinyo zino ezaleeta akanyamberege zose zebaddeewo zaagabiddwa ku ez'abano ba commissioners abana zaagabiddwa ku bano era bakayise kasiimo kuba ne ba commissioners abalala ne baloopa abaali babaddewo babadde bazoogeddeko dda nga bagamba naye ffe twabeererawo tebaweebwa Winikiza bamuwaka oba Kabumbe ne Latigo genga Latigo bambi yagama yalina ne ka old laptop ne bakasaba nakasaba ani omulala Nathan Adamafabi naye yaliko naye tebalina kye baba naye bano boye baatula mu office nga batuusa ofuluma ne bagamba naye tukoze tutya. Auntie maybe they are appreciated according to what they are doing or what they did. Ngachi. Because I don't know yabawa yamanyi lwaki yabawa. Wakati botunanga unaleba kubanga lwaki mwami Museveni tayingira mu nsonga ezo naye n'agamba mwabawazaaki mwabasiima bakola ki. Museveni enguzi tajinako buzibu gola yakonga akwata wenguzi. Anti era Museveni yayina okutandikibwako in case of enenguzi inquiries ezigenda mu maaso. Omuntu eyali badde asookerwako nga bamubuuza. Oyo omusajja teyeetaaga na kubuuza kintu kyonna kubanga enguzi egenda mu maaso mu Uganda Chere, exactly. Ye fountain of honor kigambo kye kimu just one word from him is enough to stopping enguzi. Bwelinga gezezaako yatambuza bigere enguzi evaona bigere. Anti tekisoboka olwenso ani yatambuza bigere ngaddawa. Tojjukira corruption wooko
anti-corruption walk. But to me, I think the corruption thing should start straight away from president's home. Because first of all, the president's family or our state house uses a lot of money every day. So why would they use the lot of money like that? Kat eneva wait ya nga naye kenyini ye naye tafaayo ku budget eri ewe oba kwe gamba, I don't know how they are using the money in state house per day. Bakozesa nyingi nnyo. Kubanga ye kenyini if they are to okutandika okulwanyisa enguzi erina okutandikira ddala right from state house. Echa president atenze ate sijja kigenda bwentyo. Because sente ezo za president parliament yeziyisa. Era bwe mala okuziyisa nizisandika okukola nga bwe zikola. Parliament wano mu kusunsula budget. Parliament yeziyisa, yes. Buli sente yaffe wano yekola kikaakati wano mu kusunsula budget. Why don't they sit down ne bagamba naye wadde ye mukulembeze, this is a lot of money zaaki zino zonna bw'abeera alina aba cleaners 100 lwaki tebabakendeeza badde ku 5 naye basigalayo ne ssente ne zikendeera naye yo nze ntunuulira nnyo zino eza wano anti kakati why do I say that it should start from there? Kubanga nabo bakimanyi nti oyayogera bwogezi talina kyagenda kukola jabbavu mabuvumi, those are pigs, those are what, and bichi ate bigwe okitegeera abiveeko nga there's nothing that is being done. Wesaawa zino wano mu Uganda singa waliwo abantu abali mu makomera nga tewaliwo nga n'ebintu byabe byonna byakwatibwa nga kwegamba bagiridde open. Exactly. Ate nga naye kenyini amabaati gagenze eza tibbi bazizze zigenze mwe you're living in mayumba malungi ezakyo kitegeera openly abantu nosanga ebizimbe nga biriso ebizimbe bingi bimeruka n'ogamba obwavu ofu obutuluma bwe tulaba e Uganda. Uganda is a very rich country. Anyway, tudde wali Honorable Mpuga yadde ku mukolo n'alaga nnyo nti abakulembeze mu kibiina kya Nuupu banywi banjaga era tebalina gye batwala bukulembeze nti omunywi w'enjaga talina kyayinza kukyusa mu nsi eno. Of course bw'ayogera ekino aba tayogedde erinnya we tugeraageranya n'olutalo oluliwo era tuba tutegeera nti ategeeza Bobi Wine. Ne Bobi Wine yavuddeyo teyagiganye nenki enjaga yagambye aginywa yagambye kubanga Bobi Wine kimanyikiddwa waji yava. Yes, era ekyo si kyakwe. Yes, ekyo si kyakwe. N'agamba kufa abanywi b'enjaga ffe twamuwa Waroopu, ffe twamuwa obwa deputy president era ffe abanywi b'enjaga ffe twamugamba tetukkiririza mu bubbi obw'ebitaano. Kakati abanywi b'enjaga n'omutuufu actually n'amuuza ebibiina byaliwo bingi. FDC yaliwo, DP mwenyini gye baamala okutabangula yaliwo, Uganda Free Alliance yaliwo, nene yewane Mengo bagiyita ki? Jema yaliwo, UPC yaliwo, bonna baaliwo. N'osalawo weegatte ku banywi b'enjaga. Ojonywe enjaga naawe. Kati ekintu ekyo kigenda kukomawa kubanga kakati Mpuga ye buli wakwata kati akazindala akuba bukubi asabula busabuzi. Tugenda kutambulira mu woro mweyembera paka 226. Mpuga talina budde bugamba nti kazirunge down kakakane oba kati alaba amaanyi agaweza. One nze ombuzi ekibuzo kibadde kitya? Kibadde kiwanvu. Tugenda kutambulira mu mbeera paka 226 nga yakwetwalira mafumu. Omanyi buli omu alina endowooza ye, buli omu alina engeri gy'alowooza nti nno I can get my fame oba get back my gondi bweti, nga buli omu alina engeri gy'akolamu ekintu kye to get back oba ekintu ky'ayagala oba okufuna ekintu ky'ayagala. One is lwakuba president era awo yabyogeddeko nti ekibiina kyagamba nti kyabanywi b'enjaga n'abalala nga Abedi Bwanika yagamba nti no bali babisiyaga ne overalls abo ziri mu pampa. So kakati overalls ziri mu pampa bali bazinoonyaako ki okujja okubeegattako abantu ng'abo kitegeeza nabo si bantu balungi. Ekitegeeza nti naye mulwanjaga yes ngoba user nga yali of course yagikozesa era ye tumulabira as a user kubanga ye emyaka gyonna tekibadde nga 20 ng'agezaako okujja bambi nga bigaana. So by the way nina gwe nabuuza kuba yali Arafa oba ani n'omuntu twayera tushootinga show ne mbuuza naye bwe mulaba dokita oyo
obwongo nze ndabanga obwavaako ennaku zino simanyi naye munansonyiwa ekyogera bwe but mulabanga atali ki olabanga Dr. Bedi ataliiko ndabanga ataliiko oba kati yanywedde kangi nnyo ne kakola kikuba simanyi oba musawo wabi engeri ali omusawo w'ebisolo bibeereyo ne bimutabula manyi ebintu gyoko mu ki tolaba gwelaba abasomesa infant abasomesa ababebi omanyi embeera zaabwe zibanga z'abaana bato era bo bwe babeera ebisolo byajjanjaba yabifaanana oba kati bannange simanyi naye nga nze ndabira ddala ng'omuntu waya ezitacyaliko so neneebuuza nti why now nti era mu groups zonna oba mu bibiina byonna lwaki tebaagendamu ebyo baali balaba nti birimu ki birimu omulamwa ne bajja oba biri respectful oba ki ne bajja mu kino ekya NUP ekyokubiri nze ndowooza okutambula bwe batyo is not okubanga tulumbagana is not a solution. One, nze natuula ne neebuuza lumu ne ŋŋamba nagenda okulaba nga some people from the kingdom bagamba kale actually ensonga ya Mpuuga eno erina by the way ekintu kye yaleeta division gye yaleetamuko mu NUP simanyi oba eyo mukiraba naye ffe ababeera eno ku ground nti otambula n'okirabamuko omuntu n'agamba ne mugoba Mpuuga ne mukola bwe muti so tutambula ne tuyita mu bantu buli omu alina kyalowooza naye omuntu n'otuula wansi n'omunnyonnyola ky'osobodde kuba nze ntera nnyo babuuza oba nange ne mugoba simanyi ow'ekitiibwa abadde Mmengo biki nze awo wensookera ddala nga mbabuuza Mmengo egunjula babbi kuba ye temwagala eyazimbwa Mmengo ye mwakkiriza ye kwegamba you know yakole byayagala because of Mmengo okitegeera ye Mmengo nembuuzaako ekyaliwo oba yavaawo manyi lwaki mbuuza bwe kabaka taliimu kati waba taliimu taliimu kati buli ekitambula ku lwakyo kiri mu automatic because me I was thinking if these two people one ekisookera ddala Baganda ekyokubiri they are Catholics ekyokusatu they all bow to the kingdom era nga they are lovers to the kingdom ekyokuna oba ngambye yes bona opposition ekyokutano baki can't Mmengo sit down eno issue we yali yakatanga kukibanga ddala kya Mmengo couldn't Mmengo sit with bana abasoyira abagenze Namibia ne babagana okuyingira abasoyiro yabataka abagenze abasoyiro kati bali bweru eyo kabaka simanyi nawudde kati oba ali Netherland olimba kakati lwaki babakkiriza okunaasendeza omuli w'omusolo okugenda eri ate kati bagenzeeyo batya eyabakkiriza tomumanyi yabatwala mukyala Nabbosa ne Kabwejungira president kati lwaki yali agenda batwala oba baali bakimanyi bali kuzanyira ku baana abataka lwaki babatwala abasoyiro ne babaleka kati abasoyiro tebalina programu ya kabaka kwatambulira programu ya kabaka kwatambulira Katikkiro yagirina nawa waalina obba nawa waali ate abasoyiro tebakwatagana Katikkiro ko ye kamutuukeeyo mubeereyo mubonabonereeyo oba munadda banadda balina ez'okudda bakomyewo ngamba okudde naye zobanga baba gundi 2 floor ticket kati okulya na biki badde betegese bulungi babona ku 5 president raka yabawe wallet naye bali mu Namibia batagatta kibagasa kyo kubanga batuuseyo nga ne kiyaba tutete bakikoze ekyo tebamanyi kabaka waali batuuse Namibia kabaka mbwali mailo tugenda kudda kwaba abasoyiro lindako tusooke tumalize kino so nze tumiwe kyatandika your point was Mmengo tesobola kutuula nga bwe bagambe nnyo nti nno yes nti erumiriza nti Mpuuga waayo ne Katikkiro bulujjajjanga abyoga ne ku mukolo guli eri ogw'okutongoza ebitaano Katikkiro yali alina okuba mu yes n'awandika obubaka ndoza naye omuliro ng'agutidde yaguwulira omuliro kuba social media eyo wiiki yonna omuliro yaguwulira kitegeera ate n'ogenda wa Mpuuga n'atagenda so kyobadde nti Mmengo tesobola kuvaayo couldn't Mmengo come and sit these people oba si abazimba nga yukadi bagikozesa bukozesa nakyo kisoboka okubeera ne weebanga teyabazimba kale let them use this nti bonna basajja Baganda batuyambe bakozese that gundi babatuuze nga elders I believe these people will come together and get one understanding naye wuliriza kino ku Mpuuga nyinza okukkiriza nti
nti Mengo ya muzimba. But Bobi Wine wasn't zimba by Mengo. Obufuzi bye ne Mengo Enkoba za Mbogo, yes. Nabira minister kuba ku myaka 2 mugumu nabira minister Mengo. Otuzo gamba Mengo ya muzimba. Ne Mengo yakwatadde ku Kyagulanyi. Besides Mbogo muganda. Yes. Ne yamukwatirako gwa. Ate nga ye yali, in fact ye alinga ye yali sijja gamba kugyesibako naye nga ye ayagala nnyo Obuganda. Ye nga ayagala ne bo bali. Era n'ennyimba nnyingi nnyo zayimbye nga za Buganda praising kabaka we amwagala ayagala Obuganda. He has been even supporting in whatever way. Ne bo tunabo kibazizza gyali. So for him, I don't think fighting each other would be a solution. I don't think okugana Bobi Wine okubeera nga ku CBS oba ku TV yaabwe is a solution. Okitegeera nti bonga bo baali badde batuuza abantu bane bagamba nti ng'Obuganda tuswala bano bonna bantu baffe, baana baffe, baganda baffe, bato baffe. Aba basoyira abagenze Namibia obudde bwe bamaze ogenda Namibia baali badde babukozesa obabukozesa okutula Katikkiro webale nnyo n'abalambika kabaka mujja mufunira wano na wali naye kibi nnyo okubeera ng'oli ku mukolo nga tugeze gwe Katikkiro ng'ate naawe olaga nti okuba ono ate nga naye Muganda, and this is also Muganda, ate gwe ng'olina kubeera neutral nga you have to be neutral. You are the one supposed to bring back these people. Actually naali badde nze nali nsuubira ebigambo nga mwami Katikkiro oyo okuvaayo nga Katikkiro vaayo nga tibannange tubeere exemplary. Bwe tuba abakulembeze tulagire ddala nti omukulembeze ayina kuba bw'ati. Bwe tuba gundi tukole bwe tuti oba senga eyo issue yavaayo senga bayitirawo president wa NUP ne bamuyita ne bagamba nange tusooke tutule mu kintu kino nga tekinnaba kusajjuka kyekyatuuseewo ebitaano wabikutte osobola otunnyonnyola nga ebyafunikiddwa aba bye baakuwadde. Ebitaano yabinnyonnyola. Kakati nono naye ne bamugamba kati tukole tutya banange kino ekintu twagala kiggwere wantu kireme kutuuka eri mugundi oba ono agamba sorry na biki ne bagamba tetwagala kuddamu kiwulira kyali badde nakyo kiri possible. Nenzirako mu ddiini yange ey'Obukatuliki. Ndi Mukatuliki ne nali nsuubira abakulu nabo bayinza okutuuzaako abantu bano kubanga bonna bano abantu Bakatuliki. Okitegeera. Wali osuubira Ekereziya? Nali nsuubira Ekereziya kale. Era nze essuubi terinnanzigwamu mu Kereziya kubanga neebaza abafaaza abamu era mbalabye bageze nga bakikola ki naye nali nsuubira abantu bano babayite babatuuze kuba waliyo n'ebifaaza omu namulaba lumu nga kakati kale mugamba ng'era bwe nkyogedde nti Mengo simanyi zino kati ebitaano bikyetegera n'agamba nti mutadde Kereziya mu dairema mutuyise ku mukolo gwa buyaaye bakutongoza babbi kyokka muyise Kereziya eyimba emmisa. Naye ng'ate muna Bishop ne bagamba tetujja kujja saba Bishop bazira omukolo gwa Mpuuga. So ekyo kyo sikiinaako ekyo sikiinaako whatever naye okuba yali busy. Sikiinaako obukakafu nti oba yagabaganda buganyi oba what. Bishop babiri baali busy. Owe Masaka Serevera Sijomba baali busy. Kaliro so kakati atekereze yandizemu okubaamu Omukatuliki ekyo ng'okivuddeko nali nsuubira bannange nga Dr. Kizza Besigye kale ba presidents of other opposition whatever opposition parties okugamba nti oba kale ne bataali badde ba presidents but ababaddeko ku opposition abakulu ababaddekokko okitegeera ng'abaddeko n'amannya ono mukyala Musumba Salamu Musumba bani abadde abakyala ab'amaanyi abantu ab'amaanyi politically ba Miriam Matembe okugamba naye bannange kino ekintu ng'opposition tugenda kuswala ani buli omu akubaza mujje tutuule okitegeera abantu ng'abo ba Kizza Besigye baani abo abakulu ab'edda abo waliyo n'omuzeeyi ali mu FDC oyo baba muyitaani atera okukoona ne ku mazi abo be nali nsuubira nti nno bayinza okuyita abantu bano nti babadde mu politics ebbanga ddene nabe waabwe bitabitambula bulungi basabire nga bamulinyisa ekikomera namulaba so nga nsuubira nti abantu b'opposition oba baagala emirembe n'eddembe libeerewo nga baagalira ddala nti ddala kujjako dictator nga wekiri nti buli omu twagala nkyukakyuka nali nsuubira bagenda kuyita abantu bano babatuuze kwegamba kino ekintu kireme kusajjuka nga bwe kyasajjuka mpaka olunaku olwaleero Mpuuga akyagenda mu maaso n'okukuba era buli wakati omuzeno ng'alumba naye bw'aluma ngeno bamulumba olowooza Mpuuga alwedde okutuula ayogera ebyo by'oli mu kuteesa anti kakati era tekikyagasa tumi kati bwetwaze anaakowanga akolaki because kakati nenze ndaba nga tekigasa omanyi Omuganda agamba nti okusirika tekuba butamanya
n'okwogera ennyo tekuba kumanya. Ebiseera ebisinga bw'osirika owangula bingi. Ate ne yali kuzzeemu oba yali kugambye kyakugamba gane kakati mugambe ki ng'ate talina kyakoze eki muddemu ki nga talina kyaŋŋambye okitegeera. So to me nze ŋŋamba maybe alina kati amaanyi agamuwaga. Why they are talking like that? Because of course rumors zibaddewo nti ategeka kukola kutongoza kibiina kipya era twalabako awo nga gundi bamuwadde obwamawulire simanyi biki baani abo. So I mean like I think these people had already done their thing before Kyovolaba. Tine baagala ne gundi baayagala okugibwa mu kakiiko aba NRM bakuba emmeeza. So meaning these people babadde mu NUP naye nga balimu nga bambego babiki nga balina emirimu gye bakolera NRM. Okitegeera yes. Nga bo bajjamu of course omuyaga gubaleese bajjidde ku kadi ya NUP bafunye bakola ki bwe batuuka mu parliament ndowooza baali already ddabanga baalya. Katono nnyo baagala nalinda bako interview ye. Yagamba Kyagulanyi yamukubira ajje yegatte ku mugendo. Naye omuntu ng'oyo notuka ate wano n'omuvaamu. Bw'aba yamukubira ye yali already gundi ambition y'oku. Mbe yamugamba mwannyinaze eyo gy'oli erinnya olikoze jangu tuyingire Firudi ogenda oyimirira emitiyana. Kaakati bw'aba akimanyi bulungi nnyo nti nno ye yamuyita n'ebirungi byatuzeko kuba baagala yali ne ku radio wano nga bamuwasa space okumukumu nga takuuma budde bugenda kukola ki okitegeera. Ne ssente ze yafunanga eyo nga ndowooza era nga bw'ozimanyi ffe ab'amawulire tuzimanyi ziba ntono nnyo. Ate naddala eri omusomi w'amawulire era kisuuka kuba kati at least ko ffe ba presenters ofunanga omuntu nga gundi n'omulangirako n'okola ki gy'olwoyitidde okitegeera. Naye kaakati ebyamawulire abasomi b'amawulire ate kyali different. Yalumiriza mbu yamuyita n'amugamba lindako okulangirira mmala okusooka okukola okulekulira officially ku next media then n'alekulira n'agenda n'ayingira Firudi naye ate bwe yatuuka eyo n'ayonooneka. Anti kati mbooza yali Bobby yamuteekamu n'ekyo nti jangu weesimbewo. Nti yamuteekamu n'ekyo ekyokugenda yeesimbewo. Kaakati bw'aba yamuteekamu n'ekyo yamufunamu birungi oba bibi? That is one question I want to ask. Anti obwezibu bwamutuukako bwe yamala oyingira ate n'agenda mu nkambi ya Mpuuga ate bagamba nti ye ewa Mpuuga n'ayitirawo ddala paka mu kisenge. Olimba baagala baagala omanyi oyo ettama eryo nali mmanyi mukyala mufumbo si mufumbo mwami Mpuuga si mufumbo nalabako omukyala awo ku mukolo. Mukyaliyo naye mu Uganda mukyala wa Mpuuga ku mukolo yaliwo naye wali omulabyeko mu activity yonna yonna. It was even my first time mbanga lyonna lyamaze ku bwagundi kiringa mukyala wa Katikkiro nali naakamulabako ennaku ezo emyaka ng'esatu emabega. Katikkiro yagenda mu mikolo atera okugenda naye mu mikolo ng'egyo gy'okwesanyusasanyusa obubagabaga bwa firigo biki biki atera obeera naye mukyala oyo bba baagala simulabangako. So kakati bw'aba Bobby yamukubira ojja kuwonona sound bw'aba yamukubira it is true yali amwagaliza. So njagala tutunulire okitegera nti yali amwagaliza era nga amulabyemu omulamu era nga bw'olaba nti ne gundi yali munnamawulire n'amuyita n'amuwa obwa spokesperson Joel Ssenyonyi okitegera nti bw'akulabamu omulamu mutuula ne mukola ki oba okitegeera ne mukanya. kakati bw'aba yali akiraba nti ono ye yamuyita n'akola kati amutuusizza ku bibi oba afunye birungi byereere. Yali badde ayingira parliament ngani yali ajja kugiyingira nga reporter w'amawulire. Actually teyalina reporter ye yatuulanga eno nga galinda gajje. So Pacho tutunulira ku life y'ababaka bano ngambe kuwaŋŋanguka abeetwala n'Empuuga nga balowooza Mpuuga alina olugendo olw'amaanyi gy'abatwala. Abedi Bwanika waliwo omubaka w'e Masaka eyo Julie Kakande waliwo oyo baagala then nalabyeko ne Rumu ow'Emitya nalabye nga ne Rumu wa DP ne nalabye Empuuga alina eng'egyamuwaanamu bulumu ye yannyonnyola abantu ebitaano nga bwe nabitwala nti babitegeera ono Rumu naŋŋamba nze nja kubeera naawe. So oyo Rumu namulabye naye yamugase ku ttiimu ye waliwo omusajja yaveeno oyo ne yaveeho imooyo baba muyitaani naye yajja ku mukolo. So ababaka abo abali njogeddeko bali kwa poison bali be yabba nabo sibogedde ba East Africa Chani ba Sirwanyi ba Kampulira sibogedde. Smile for Chani ono yabadde ku mukolo kwa Gondi. Ogwa Kenzo ne Gondi. Yo yabadde mu komasi ya green eya yellow. Anti beyo no yo mwala we yengulu. So
bana ababaka obulamu bwabwe mu byobufuzi bukyaliwo oba nabo kati bali ku ttaamu egenda because basalawo ne bajoininga Mpuuga ali ne bakuba gye bajja amasannyalaze bubi nnyo Abedi Bwanika bwakwata akazindalo abanga agudde eddalu ndisagambye nti waya ziringa ezitaliko kale nze atoka n'okwogera ebitali eyo olaga mbu balina bupampa mbu eyavulo zirimu obulamu bwabwe mu bufuzi byabo abasajja buli butya politically abantu abo bonna bakimanye nti one abantu ne kati ennaku zino bategeera abalonzi bategeera temubalabanga batudde ku waragi waabwe ow'olukumi ne mulowooza tebategeera abasajja barizoninga abo nze ntambulira mu ghetto ne meeting omuntu nga talina simu eno naye nga yawulidde ku mawulire ekikola naye ng'omusajja rizoninga nogayi oba ekimutuuzizza ano mu kawaragi ako olukumi oba ak'ebitaano kikikugamba oba wonna oba kitegeera naye kye tuba tumanya nti 2026 agenda kubeera mwawufu mukko ate agenda kuba mukambwe mukko agenda beera mu byanjawulo mukko ate nze mbadde nina ekikwekweto kyenjagala otandika era nga ekirowoozo ekyo nalabye nga ne gundi akirina era njagala twekwate ne lugonvu tutandike ekikwekweto ky'ababaka bonna ng'obaddeko more than 2 bisanja oba 3 kiki kyayagala mu palamenti olina njawulo ki ne mukulu Museveni obadde mu palamenti ebisanja 3 ebisanja 4 Bathiodo Ssekikubo obadde ebisanja oba bimeka bani lwaki mwe temuvaayo agambye abali quarter century lwaki mwe temuvaayo mwenna bana twagala tutandika ekikwekweto mwenna mufulume mugende wali abaliye mu palamenti abatavanga yo saazi no nga bakyaliyo no gambo no abakola yoki akyakola yoki okitegeera kati operation gye twagala bonna baveeyo bisanja 3 4 5 olina njawulo ki na mukulembeze aliko kyogamba abo tebakyalina kye bagattako kiki kyotugamba mwoleeta kyekipya munawo oleeta gundi eno empya engombo y'abagundi mutu kyabayiri byoyiri byaki bayizoba kati nga ka experience kagize experience nga kati bangali bamazeeyo experience in stealing na buli bwanguzo kitegeera so nze to me I think politically ababaka bano bonna abantu bonna abalinya amasanyaze gigakola kigava bakimanye nti tebagenda kukola ki though ne kuno batono nnyo abayinza Abedi Bwanika dda naawe nze mmanyi tadda simanyi president kiri waabo baba banamuwa kadi munanyiza okwogerera no nga baga nekituuka eri oba ne bamuwa kadi nga oba I don't know whatever naye nga to me I Joyce bagala dda to me I don't think it might be a miracle sobola kubeera miracle Julie Kakande we Masaka dda kyokka bonna betwogerako bapya bwamaaka gumu I mean kisanja kimu simanyi nebuli nze kyemmanyi tibozanyira ku masanyaze nga Bobby yali yagakuwa kasita omuzanyirako mubabuuze one yagenze London ne bawa okuyimba teyayimbidde Butebe bantu nga 15 tozanyira ku Bobby Wine n'olowooza ojja kufuna mikisi nga sinagamanya music sikiini ayina nno ebikazi ebikadde okwo ku social media ebimu ebikola kyebeera okwo kukuba NUP nene obitunulira n'ogankalira abakino yabadde London oba London oba Canada oba wane yayimbidde abantu dozangana mu batano yajidde mu kimpukumpuku nga teri yategedde kati akumukolo gwa Mpuuga we yatandika okuyimba golaba abantu bakola ki no Mary Bata bamuwulirizaako nenebuuza n'abakola selection y'abayimbi anti awo na Mpuuga kwe yasinzira okugoba Abedi ate teyamubba yamugobye Mpuuga yagoba Abedi ne Mukaaku kumubalira kintu kitavaamu mu Mukaaku naye yali eyunga ku gundi Mukaaku yali ku ground nga be bali mu kusudia Mpuuga nti oli w'amaanyi baba era ku lunaku lwa drive Abedi I mean oyo musajja Mukaaku ye yalina ekyalo gye yali yebamukubira n'omukubira yali mu constituency oba yaani nga asagula abantu nti enkya mujje ku mukolo ono ye Mpuuga nga ali ku Masaka Road ayisako drive yaliko ye yekka ku motoka ye n'atunulako emabega okulaba gye bali n'atuuka ya ku nkoko ne muka genda yitawo ogende toto si kulwanga kati Abedi Bwanika bamuwa akasente konna ategeka omukolo nga mmeka olwo abayimbi teyaleeta Mary Bata banaleeta muwayiriza kati Mary Bata alina vibe yebyebintu ebinaleeta abayimbi abadde yambaza Mary Bata ennaku zino bannaye yaleeta Mary Bata yali eni skin benalabako ndowooza mmere yekyali successful ndowooza abantu balya buli mmere naye bisigadde byonna byali bifu flop kati yagobeddwa mbu takwata simu ze
ani atakwata zaani Mpuuga takyakwata simu za bedi yamalira okuva lwebyabawo walabeka nga batudde wamu oba walabeka bedi nga zemu okubeera wabeera abedi bujofu tusoja wa Mpuuga. So tuminze bambi ngamba nti bonna abagendera mu kaadi ya NUP ne batandika okuvuma gye baava wadde nga toli mubaka weba teweeterezeza gino emyaka 3 nga tolina kyokoze tolowooza ne bw'onoobeera kansala ne bw'onoobeera kiki kyemuba mumanya nti nga tolina kyokoze ku luno ebintu bigenda kubanga bigenda kukyuka mukko bijja kuba birala mukko wadde ku ssaawa zino abamu ku mmwe mubadde temuli performers mugezaako okwezza ku kibiina nti buli wabeera meeting abeereyo bamulabe akuba ekifaananyi akole ekyo kyegeera nti trying to be loyal to the party ku ssaawa zino ng'ate on ground toliiko temutawaana temutumalira budde bino kano kagenda kuba akalulu kano kagenda kuba kalala mukko kajja kuba kalala badde nsoma n'ekiwandiiko at least 28 MPs out of 499 elected on January 14th have served for 15 or more years in parliament, making them the longest serving legislatures since President Museveni captured in 1986. Kati those ones who have served for very long, what new ideas do they still tell us? Batuwa wano waliwo abali wano umanemu pi amanyaga bekangaleke omondo mwe mwali n'omugenzi Cecilia Ndoza yali omwo Jim Wezi bano bamundaze jeno kaindo tafine yagwa ndoza nogundi bagikola dda ninga beba abamu ku babadde Cecilia gwalo wano badde bakyamuyina naye yagwa beba abamu babadde bafuka bajjajja Cecilia gwalo n'omuti abamutya anyway so abantu abo abalinnya gye bagava NUP yakuwandaka akalusu naye ku sirika manono Mpuuga agenda yewana nti yaleeta abantu abo ne bwakola speeches agamba abantu bano bennaleeta ekinayo kituufu aba NUP alaga nti ye yabaleeta nti bane waliwo ne yagambira nti mwakkiriza abantu bennabalaga munsaasire munsonyiwe mwakkiriza abantu bennabalaga nali simanyi nti si bantu balungi nti ye yagenda olw'okuba abadde deputy Buganda nti ye yalagayo bantu baba Kyagulanyi oba baani alina engeri gyagenda kiframingamu awo Kyagulanyi si yasooka okulabika Mpuuga alyoka ajjamu eyungeko ndowooza oba baali batambula lalezo mu Buganda kyogamba mu Buganda Bobi Wine baali tebamumanyi maybe bayinza okuba baali tebamanyi Kyagulanyi Kyagulanyi Robert Sentamu ne Bobi Wine baali bamumanyi kati simanyi Mpuuga lwaki ayogera akozesa kaadi eyo nti nze nabaleeta anti kaakati ne bw'abanga yabaleeta kaakati gwe omuntu bw'oba wamuleeta kitegeeza nti nno kwegamba akkiririze mu whatever you do because gwe wamuleeta naye nga yamuleeta simanya nti kyekyo ekibuuzo kye tulina omubuuza yamuleeta yamugjawa yamusisinkana wamuleete kubanga ayinza yamusanga akutte ekkubo ki yali akutte ekkubo ki kubanga nange ndaba ebyo byawoza namuleeta ate alinga ali so to me I think coming together ekyokubanga twekuba ku mikolo oba akuba abeereeyo n'akuba NUP oba okyegera nze to me ndaba nga tekigenda kukola because one ab'e Masaka nze ndaba nga bali kulimba bulimbi mukulu Mpuuga takyali nnyine Masaka bamulimba nze bwe ndowooza oba ye yabalimba kuwoza abitugamba nti yennyini Masaka naye ate ye Masaka eri ku side endala kubanga bw'olaba even n'omukolo gwennyini ti abantu abali bagamba is my leader biki apart from Gundi yali akyogera naye nga naye akyogera lwakuba asasuddwa aliwa ono akola ku Gundi ku makya akomyewo nno leero kagwanjala ye ebbanga lino lyonna abadde era ataliwo suspe ate yakoze eki anti ebyo bye yayogera is my leader ani yajibu NBS ndala mukko kati si olimba ate awo nga njagadde okukola naye ndalamu byakyukamu ye gwe nalaba waana ennyo ne ŋŋamba era olwali okuvaayo bwati twiti wagiraba twiti mbadde nze ennaku ezo siriiko nsonyiwa otyo ani ya post twiti ani yagiteekako Kaliisa NBS anti NBS yayinza obutaba Kaliisa ng'omuntu nenga management yes ena PRO department PRO n'akasukayo nateekako nti you were suspended was it 14 days and reason because reason erina okubaako
Reason, how would you go and praise in Mpuuga? Reason era yali weto kwefuula kuba yali akatiriza bulala nga Mpuuga bwali my leader. Kyokka ate mu bibiri my leader. Ndowooza NBS njukira baakikola live. Kati NBS ndowooza yayagala balancing nti ono guy talk show host. Yes. Kati bwadde eri ku mukolo n'abeera n'alaga side. Binga ne MC. Yadde nga osasuddwa bannange ffenna tukolobwa MC. Tekyandibadde kikyamu. Yes. But okudda eri nandiko okulaga nti oli leader ate ng'eno oli show host. Ng'ate okyakola oli mu active journalism. Ate ng'oli show host. Enkya ojja kukyaza omuntu ava ku side ya Bobi. Meaning nti kati ojja kukozesa MV oba bijja omutima mubi kubanga so NBS yagala balance ng'eri ato mu public. Nti ono naffe waffe tumugambako. Kagwanjala ako ndowoozaako myo yesterday. Oyo gwe nala abamuwaana n'omutima gwonna. Show gundi yabadde agikola. Midrid yabadde agikola. Ye kanze namulabanga nno nga ndowooza nti obadde. Obadde ku suspend abo yakomye ne bamwaniza ku set awo. My leader yamuweereza ayeza okulya ndowooza muzino 14 days. Anyway, naye nga nze ndowooza bino bigenda kuba biralamuko era ndowooza media houses nazo tutambule nazo bwe tutyo. Kubanga munnamawulire talina kulaga side naddala ng'alimu active gundi okuggyako ffe abamu nga nze yavaayo. Nasalawo ne ngamba NUP is my party. Nensalawo ne ngamba whether what or what it is time kulumba because we've spoken. Naye tulaba tewali kiriwo kakati katuveeyo tuyimirire mu kintu kino tujje ffennyini tutuulemu tukole ebintu bino. So nga tuwumbawumba program abasajja bano talk about these men nabo bakambwe nnyo mu social media eyo embali eyo likes of Mukaaku likes of hababawadde n'emmotoka ennene baaba ate nze mmanyi naye emmotoka Mukaaku gy'avuga eringa omuzigo. Mukaaku ono waffe w'erubaga eringa omuzigo mpe enkoni ani yagimuwadde ku 5 bamuguliddeko emmotoka tesobola kubanga yavudde ku 5 olw'omulimu guno gwadde bapushinga guno eteekwa okubanga yavudde yinza okubanga yavudde iza ku lw'entebe oba ng'oyambusa no mu ttawuni wano mu kibuga nga nakasera eyo kubanga Mukaaku n'obukaaku bwenga gwe mmanyi Mukaaku tayinza kuba na sente zigula mmotoka eri naye nze njitunda nenfunamuko ey'ebbeeyi entonotono nenfunayo ne ku nnyumba n'amafuta omanyi kyaba bamuwadde ne kaadi n'ennyumba anti bakuwa byonna naye obiriiridde ebbanga ki mubibuuze Bulola kati aliwa kati Bulola aliwa kale Mukaaku akyazza ki Mukaaku akaddi yayingira ebyobufuzi mu jaana abadde ajja abeera mu opposition emyaka gyonna kati yasazeewo okuyingira mu gundi eriko era akyali wa Mpuuga eyo naye kakati Mukaaku oluyinza ogamba nti obirya nebikukola kikati akyayagala ki naye olaba nze ndabanga munansonyiwa okwogera kino ekintu naye ebiseera ebisinga ndowooza abali kujja mu opposition they are not coming to fight nga bwebagamba nti tuzze kulwana kulaba nti eggwanga lyaffe tulinunula like we get enkyukakyuka something buli omu ndaba anoonya for God and my for boja mu opposition oli ofuna mangu yes nti kanzije mu opposition koleko byenkola eno bampite ojegera something like that is what I'm thinking because buli ajjayo ajja kufunayo kyafunye nga amalanga adda ku side eri oshegera ekisookera ddala abantu bonna naddala abasinga okujja ku side ya opposition ku mulundi guno babadde bayala nnyo nga bali bubi nnyo okutandikira ku bakansala eno wansi nga bali bubi nnyo kyova olaba ti abeerubaga wano batudisappointinga nnyo bonna tosobola kuŋŋamba olina the biggest number of councillors ate vote nevaayo nga wa NRM yalidde obwasipiika byali Lubaga wano Lubaga no kansala yakufumula abantu ekibooko Wakiso nga abawangudde obwasipiika nga NRM naye mu kunoonyereza kwe nawulirako Kombo omusajja yali abasuubiza bano abawana e Lubaga mboba miliyoni buli kansala oba 5 oba miliyoni ne basooka babawaako 5 kati n'ataano poteya paka kati ne kakati weebuuze kaadi bagenda kuddamu bazifune wadde most of them kati bamanyi okugenda ku nguudo ezimu nga balaba enguudo zirimu kukolebwa ne bayimirira mbwe kansala gundi biki yakoze kino gwokikoze ng'osobola amanyi agakolebwa waliwo abakozesa ekigambo nze kaadi kati nga era Seggona tera okyogera mbu kaadi oba bagimunyima oba baginyima baginyime Seggona teyeetaaga kaadi anti kaakati
abo be bamu ku bantu betwagala n'okujjayo ababadde nnyo mu parliament baveeyo ebisanja 3 bina byonna obaddeyo okola Segona tuwemu muveemu mugende nze sifingenda kufaayo Segona no consensus bagiwambye ani kati MP wao bamuyita Kalaso kokoliroko dekadawati ono wahabo yemuwamba juzi yamugoba ne kumufeeyo namugoba ne wa ne consensus namugato ddangamu okugirinyamu ekigere oyogera nnyo oluzungu nete lugasa teruyamba bantu alinga Anthony Wamaniyo asala nasulawo mupiira nga talugabye ati yali yewanira ojukiranga yewana tumanyi nnyo oluzungu asajja oluzungu nakalake yakolawo mwatusindikira aba MP abatategeera abatabitegeera mbu baba bateese andi nga boogera ku ezo sente mbu ba MPs baziisa yalowooza abantu beebase ezo sente ziteesebwangako baamala parliament nange emaze okuteesa ne bagala ne batulako akasente ne bakafumita mu budget onajja n'agiyiisa akasente nga bakakwesemu naye kati bakinenyeza ba MP bonna mbu baagira kati yeewaana oyo n'agudula erisaati n'akikita naye nze mu byonna ngamba bugambi nti nno abalonzi gye bali bo bajasalawo bagenda kusalawo ate abalonzi bano mubafuula basiru nnyo naddala nga munoonya akalulu waneeno kati mulooza nti kati bagenda kulaba obulungi bwabwe wali nga batandise okugenda munnange omuntu yafudde ku kyalo mundeese kasukaali mubagobese bisukaali byo mubakole byonna mubalage nti you're not worth it tiruli maybe we gave you by an accident naye this time round zaatandika dda simanyi gindi nayezo kaapu zaabwe muzizire kuba kigasa kyo okujja okuteekawo kaapu ng'emyaka gyonna tubadde n'abantu bo bw'okimanyi nti nno abantu abamu in fact bagenze ne bazimbayo obuyumba jjojjo wano ebiseera ebisinga babeera Kampala obeera ddi mu constituency yo ate ng'olina amafuta ga bwereere you have what why don't you be in your constituency manya ebizibu by'abantu bo ate no kaali kakwano kange akawala ako naye lwakuba munaye ensi ekyuka kawala ako keera akaayi bakayita kinyamatama juzi bali waliwo MP wantu baddeewo ba MP waliwo MP abali mu makomera basatu oba bana kuliko omukyala gwe basanga sente nyingi ewuwe kati sente ze basanga ewuwe bazitwalawo kizibiti naye bannange ndoza njagala nkolereko ekitongole kya poliisi kale ate akawumbi akalala ke basanga ewa Mawanda abasirikale ne basitulanga n'oggwa bagwa nga tebakasobola naye baba abasirikale abali mu kunoonyereza bali mu kintu baba ennaku zino kubanga batuusaayo za kitundu ne bagana zino zetwasobola ate no wawulidde nti ne Mpuuga ayinako naye akawumbi kamu ne miliyoni oba ziti bina ziriwa kweze zaali ezassako gwe tobadde mu mawulire oyo MP Mawanda jjajja wa Pool jjajja waki jjajja w'ekibiina kino ekibayita Piraawo mu Piraawo alinayo obuyinza Piraawo akyaliwo Piraawo anti Piraawo be bano be bawaako obwa minisita kwe kulina ono omukyala ogundi Nyamukenzo yali wa Piraawo yali wa Piraawo anti kakati Museveni yali ayagala basanyusa ade bakolera mutabani we gundi omwo mwe mwajjira n'ono kali mulimu MP Balamu ng'asirise yali aleeta muliro gwa office empya aleeta muliro eno gavumenti bagipapiramu tulo olyekoze olyogole tegeka bintu byo events gula byuma bipya wekwate ku buli MP agenda okola lale nga gwe olina stage bamwe ebyekisiru no gavumenti ogenda gifu togenda kati omuliro nyini list gye wawandika y'abaana ba NUP wagiteekawo n'otegawo omusajja gwe Balamu gwe yategawo ekisajja mbu kikansala yekayisime kikansala kya Nopo e Masaka mbu okitegeera mbu ne office tugiwambye ye Masaka biki kale bakuwa obwa minisita kati yayitawo ne wayitawo ne Idi endala webale ne wayitawo ne Easter ne wayitawo naki mbadde nkunyuza oyo Mubaka Mawanda oba konso bagita Igara West wakiki kati waliwo sente zebayisa mu parliament emabega kabuzaali za sako nyingi kati Mpuuga biseera yali akyali Loopu ne bazikwasa Mawanda sente ezo Mawanda tebaazibwa sako yali ino zifuna Mawanda n'azitereka ewe waka kati bagamba mune Mpuuga yafuna ku ye yabagamba nze natero fuluma office y'obwa Loopu nze munzijemu ngenjogera bweri mujjamu akawumbikamu ne miliyoni 10,000 nabadde ndaba Moses Kigongo ng'abyogera YNRM sente kati Mawanda n'aziteeka naye nga tebanna bazigaba nazikyaliyo ewa Mawanda ewaka
oba ne wabaawo eyayise mu poliisi jukira president luli yagamba nti olukero nandu manyi mwe namba tegeera bye mukola gye madenga mukozesa mukolagana parliament yes ab'ebitongole yes ne mujja wali wakaita nokuno nga 3 nga poliisi eno ku kikomera kya otegeera okuyingira mu nyumba yeyo gye nalaba baasitwa oguntu gwa black ogunene n'oyo omusajja omunene nene oyo mawanda MP kati mbadde no nkujira kuli omubaka mukwano gwange nyamutimanyani si nyamutolo kinyamatama ne yali agugulana ne zaake oweraka kati nnaku ezo obadde omukola erwengo mukonsonsa ya MP ono ali ate mukomera omukyala sise namujudde noziyo yes bagamba abamanyi ebyafaayo bagamba nga mu parliament yayuyanga nakuwadde naye nange mbadde nange simuwulizanga nako oba muyekololako gumu kati oyo MP bamwadde akazinjalo nagamba abantu b'erwengo kasana muja abadde bwabbanga mulya mwenna natunudde levo y'omubaka wa parliament naye anti oyo bambi tomunenya akakolulu akoyo omukyala gwe tokamanyi bwe kaali akalulu ako yali wa NUP akawangudde omukyala abeera naawe abeera gundi wankulukuku okitegeera ye yali awangudde akalulu ako akono kinyamatama ako akeera akayaako akalulu ke kyova olaba nti beba abantu abeera abajja mu parliament okitegeera kaalimu omukono omulala tekeshiwoze mukasabadde bwabba mulya mwenna kati awo saawa eyo mmwe be bagamba nti kasita babadde babba nga mulya mwenna nze nga ndi awo mu bantu abo nga nsigala nkutunuulidde nkulumba wadde olina security olaba abo bamanyira abantu kakamanyira kwagenda oleeta mu bantu tubadde nga tulya ffenna mukitegeera mubadde nga nzibba nenzireetere nga tulya ffenna naye nagamba singa nalira akayi ku kati abantu bamuddamu batya anti yalina omuzindaalo ngaali kuwaggulu kati tomanya bibeera mu audience I know naye nga bwabadde abba alya nammwe statement y'obusiru nnyo muno agenda kuvaayo awulira statement ng'eyo olowooza oyo no gwagamba oyo namujju ewuwe naye basangayo akawumbi nalaba nga bagenda ewuwe naye basangayo akawumbi naye banaaka mujoze dunia tuwonzeke pacho oba banaye mujoze Uganda ne mudda ne mukati muli awo Dr. Senjobe owa Biva Organic agamba gwaina obuzibu gendayo akujjanja wali emmengo simanyi sifuna tulo nina prostate omusajja abaami abakuze mu myaka siasobola kusiba musulo siasobola nagenda ku mikolo nina alusazi bazi nina ania simanyi bamulongosa nakomawo bino alusazi tokyali amatooke toli alumonde simanyi toli bijanjalo simanyi oli ebijanja balina soka bijaka kakutako kungulu tolya mawolu tolya mmere yasuzeewo otambula ku mikolo ogenda ne katunkuma ogenda n'omwogo omwoke ogenda jjajjange yabinga bwe nalaba nga abirina nga naaba agenda ku mukolo agenda ne katunkuma mu bbaaga omwogo omwoke oba omubisi omukalakate nga weziba zizze nga gwalya so kati ebyo byonna abakyala togenda mu nsonga zaffe ez'ekikyala bw'oba ogenzayo olumizibwa nnyo olwayo family planning wagikozesa ne kati oganye okuzaala hormone ziganye okubalansinga ebintu tubwe ebito ina fibroids ebizimbe bye byatutako ne mukwano gwange bambi omukyalo tewamulabako kwali tonaba kujja ku kingdom bamutanga Mariam yafa fibroids so adina ne mukwano gwange yangambye sister we babadde bamujjemu n'abaana naye bali mu kumujjanjaba so nkutumiddeko mukwano gwange Joe ne sister we abadde ne fibroids nga zikula buli kaseera zikula paka ebamujjemu n'abaana so ebintu ebyo gende wa Dr. Senjobe owa Biva Organic wali emmengo abeere nga akujjanjaba ali bitundu by'eggwanga ebyenjawulo Masaka gyali Embalala gyali ali Ejjinja ali Luweero ali ne waneeno ew'Obulenzi osobola okuba nga otogendawo akujjanjaba oba ogenze emmengo ku main branch ali ku opposite court y'emmengo w'okyamira ali abakyala abatunda omwenge omuganda kukobo w'okyamira ekizimbe ojaba okiraba kiriko Biva Organic boba toyisawo ng'oyise ku masengerero b'ekizimbe okiraba wammanga ekizimbe kinene nnyo bwekiti kya green kiriko Biva Organic awo tusinzira okuba nga tujjanjaba abantu baffe bakola okuva ku Monday mpaka ku Monday kuva ku makya mpaka saa 2 ez'ekiro bakozesa ba medical doctors abasawo abazungu deni ne bajja ne bakujjanjabisa habo be bannaffe aba Biva Organic kale ndoza tunzike sho tujja kubanga tukwatagana nateera olunaku olulala tukyalina bingi nnyo ebyokubagamba ensonga ezibadde Kenya tetunazoogerako ye bannange Uganda erina kye yayigirayo tukyalina oba oyo mwogereko ate tumuwa amakulu ani
Mbutushu tumwogere kali. Owe Makerere. Akyalina byatugamba. Makerere ani ali we Makerere? Nii wali eri Makerere mu Bisooto. Awo wetujja. Bagirinde. Adino. Ogenze n'oyogera n'engamba ki? Ogamba ono Haji. Haji Pastor. Yes. Yazeemu n'asabula Teddy bubi nnyo naye tujja kubanga tukomawo n'ebyo byonna. Yafera abantu ekyaki. Kale gwalina omukolo we n'osobola okunkubirako ku 070923 ne tuteekateeka omukolo gwo ebintu ebitambula bulungi nnyo. Mukama Katonda gwe nsaba abakuume, subscribinge, likinge, tukomentinge. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Bye bye.